nenjagala kukigamba very clear ne onsonyiwe okukozesa olulimi lwengenda kukozesa. Njala kugamba nti ekintu ekyo kya busuru nnyo ku bakulembeze ba Africa. Busiru nnyo ku bakulembeze ba Africa. Era nze njagala bw'oba ogenda kulaba nti President Museveni mu bulamu bwe alaba nti omukazi we Janet kugamba ya fittest kuba minister we education. Education yonna eryaweefa naye nga ali fittest. Omukyala omukulu ansinga myaka ayandibadde ali mu nyumba atudde alabirira bazzukulu naye wuuno omulaba bw'ajja bagenda kutuwa reports ng'ayitawo ng'omukazi wamugoberera. Teri bantu mu Uganda muno bayinza kukola. Ate kakati ekinzita baleetera ddala batogamba nti these are the wisest people. Kati nze njagala kubuuza kati ng'ono mutabani wa Museveni wayiya kugenda kumutuleetera kutukulembera ng'amuyiya muki nga magezi kyaga mulimu kugamba nga bwe mulaba abalala oluusi twagala kufa naye katonda nze nsaba katonda abanange atujjukire tucrossing kubanga ekyo kintu kyonna kya busulu ekyokuleeta famire yonna simanyani mukoyani simanyi mulamu we bwaliyo n'abalamu timbamanyi bali ba ministers kati nga Mukyama Matembe with all my knowledge and ability and capacity nga bankasuka wali nga baleeta ng'obwo simanyi ono omulamu ono nga bamu Uganda kati yandibadde chichu chuvura biringa bwiri si Uganda yokka eyo Africa bwogiraba bateekako baganda babwe bateekako ki ebya byo biraba singa bateekako na abali intelligent kubanga oyinza gamba nka America nga waraba Bush ne mutabani wa Bush naye nagenda wo ngolaba kugamba bwanga bali sako ziryawo mu intelligence ate nekirala bwanga waliwo constitutionalism gyoraba ntajja kubeera awasuruwale for 5 years aveewo naye no we bagenda kututeekera kati nganze Miria mazima with all my knowledge and intelligence Muhoozi yafuga Uganda kugamba surely abana Uganda namwe muzukuke arise wake up Ugandans. Nze njagala kugamba mmaliza ngamba Ugandans bana muzukuke wake up. Uganda Eyenkya. The problems of the youth and looking into their interests. All they need is serious attention. What I know about youth, since I'm very close to them, is youth like two things mainly: sports and entertainment. Abavubuka mwetaaga ebyemizannyo n'ebintu ebyokusanyuka nga entertainment. Owulira ndowooza omukulu ayogera Lieutenant General birthday boy ayogera ndi ku byamakulu. We need to invest in sports facilities in this country. Tugwanidde okuteeka ensimbi mu byemizannyo saako because the youth have too much energy. Abavubuka balina amaanyi mangi. If them idle, they become a problem. Omukulu alaba essaawa eno kigwanidde okuteeka ensimbi mu bavubuka. Ndowooza owulira muvubuka. Let's invest in sports facilities. Let's rehabilitate our football stadiums. Emyaka 4 kitaata we gye yakabeera mu bukulembeze yessaawa eno ye bw'abuuse n'alaba nti abavubuka bagwanidde okufiibwako. Owulira muvubuka. Let us expand and really give the youth what they want. Let's invest in music industry, in film, all the arts. Ebitone balina okubiteekamu ensimbi. Bannabitone mugenda kulyanga balimi. We'll be a long way in solving, and there's no mystery to it. It's quite simple to solve.
Nozo ulidde mukulu azze so owulidde ndi ku byamakulu biriwa eyo si game bye byamakulu byolina esinga byompuliriza byotaddeko iye leka naawe bona obijjako tunanyumya mbijjeeko biwedde okumanya si byamakulu naawe obijjeeko nanti bibadde biwedde buggwe wa si byamakulu naawe obijjeeko sebo mbadde ku gundi mbadde ku Lieutenant General Muhoozi Kainerugaba birthday byamakulu byabadde ayogera abadde ayogera abavubuka nti balina bateekamu ensimbi era yebya ngeri gyali close nabo ebintu bibiri sector bbiri ebyemizannyo n'ebyokusanyusa katemba saako ne ebitone omukulu yayogedde ku kabaga ku mbaga ye oba kabaga kaaka amazaali kati yagenda biteekamu gwe tomulidde bwagandi bagenda akolawa afuna sende mmeka yati yengaani ye yakakiraba yengaani kombati gyayambadde emukkiriza okukola oluguudo lw'egundi wano okola oluguudo yessaawa eno abyogera ngaani essaawa eno ng'omuvubuka alina ebibiina byonna ebyabavubuka byatandise muyimbi Paul Kagame atutegeezezza nti emyaka 48 omukulu agikozesezza bulungi oba giyambyani ye gyeyambye yekka kati Muhoozi asooka alabe ku bapoliisi abasula obubi ne kuba amajja abasiba ku makubo nga bakwata boda ofuna ekyokulya babasookerako awo shetandise mbadde manyi nange omukulu agenda sooka mu by'okwenna lwaki essaawa n'asimba abanaba ababe nti abebweruka basooke balye kubuzaabuza sooka oyambe baveterani bali ku makubo layitako omusirikale ono ng'agamba nfa tuli babubi nga bavuga boda soko yamba abasirikale bazimbira amayumba gaye buli anaali tayalinga wadde tolina ddoya lya captain wadde tolina ddaala lyonna ng'oli kulutu ng'ovudde mu magye amayumba geeri gammwe amasomero gano gazimbiddwa abaana bammwe balisomerangamu gano amalwaliro gatwalibwengamu bakyala bammwe zino supermarket mujjengamu ebintu so mukulu tolaba makulu byayogedde kwabadde kuyisa budde tinaye yawadde speech tadde makulu abamuwandika agenda ajuwe mutaata we kennyini amugambe taata nsaba bannaye abavubuka kyoga yakabalaba myaka 4 tatawe yakabala mu project ya Muhoozi bana bakuba jejjerebu bano ojiwadde omuliro bakawujja bunyama babebe kugola abamanyi balugahale bakuba baluhali mugezi balugahali mugagga mugezi si muvubuka mugezi ate ne sente zazije mu ndongo era azije mbabobu wayini okitegedde kati njogera kuba no babebe kulu bakusaasira bafuru figa bamayinja bano bampumi ani agula ensi kuba tugitunda n'agitunda abo sookera kwabo bona abo nani alina music ayimiridde nabadde ninze speech y'omukulu byo byayogedde tata tolaba muwadde akanigusa siramu kinga sadde kiyambe gwa bali manyigo mvubuka ali mu art industry ogenda sanyuko omukulu yabachi Muhoozi tata wako nkona tata takonkona wata tata konkona atuukeyo mu kyama nga tamaze bitu gamba mugambe obadde oyagala afirire kuba banamaje sooka gyoli mulimu gwoli mu kuba si mulungi nzo mulimu Muhoozi gwalimu sigwegombesa guyingiza mwana wange si lwakuba nti abaliyo babi nedda naye embeera gye bakoleramu ya bugubi omulimu gw'amagye ogwegomba nga toli gamba n'ogwo ngwagaze eki singa obadde nagamba n'ogwo wandi gwegombye naye oba toli gamba n'ogwo sina kyengwetaaza sigwe kwene ennyindo oyinza okwegomba amagye ngayagombeko ki kati era kati gwe omulimu gwe guma gumu gwankwe gwoyinza olyamu kasente singa nkwe gwe yes babakozesa mulo kati oyinza oyingira amagye gwe abaganda abali abansholi abali abanyola abali abagundu ye bali ne tebategeera singa waddewo option y'ogavaamu singa bagavaamu balangire bagambe banane akakoya amagye afulume olabe UPDF mugenda sigazaamu abaana batono omukulu tanabi yayogedde asooka yambe omulimu gwe emyaka namu mabalake temuli masannyalaze temuli mazzi nze bannankoba okulaba wa militale ng'ali ku kkubo kati wa militale yatambula n'owa state council bakwata zikajekere zali mu Kampala emundu zafuka nga balinga nabo batembeyi kati abajja abatembeyi ku makubo bamagye ejje bali tikyalina ne byakukola kati gikubate ku mutembeyi amagye kati poliisi ekyayamba ki
obadde omanyi biri Uganda. Kiki nyonyi yawe eno tulaba nti eyo Tanzania ne tugende mu maaso. Anyway, ezo nyonyi tezifuma na Tanzania zikolera omwo. Ezo taxi zaayo zino obutanda. So jeno Muhoozi mukulu taata nze mbadde nsaba ofe ku magye ofe ab'ebyokwerinda abasula obubi nagende kuumi nga kabuyonjo we beeyambira muganda wange teriiko luggi. Police station yekuumi anti yali omu ku aba detective wali oŋŋanye nnyabo fulumya story eno nti simanyi nali ngenzeewo nkute kamera mu njagala nkube mbataase enseera be polisi yekuumi nga bweri muganda wange buno babuyita batya lakini ingia mama pole buno obulinga obusisiro buyingia mama pole nga bukyaliyo ekkuumi nga amazima Katonda muggulu waliwo n'akapande ke nalaba nga waliwo CID office naye ng'eri mu gundi ako mu kantu ako. Kati genda ne kachiri zigoti oli kuumi wala genda zigoti iti wano bayitawo Kakindu oyitirawo ogende nagenda nga waliwo ennyumba gye bali bamenye eyo nangendo giraba natuuka ku osi waayo baaba ngoba ku mabanga kyofuna engatto tetegerekeka yoli wala toyeka wempe wano yafulukinga nga amazzi ne gakkirira agava mu mutoyi so we ginakkirira goli eyo kagundi sebo motoka za polisi wano zikyalina amataala agamu motoka ene ettaala limu ngenda ina number plate yamenyekanako. Sebo General Muhoozi Kainerugaba ebintu by'abavubuka ndowooza biveeko kuba muzeeyiwo taatawo ye byamulema dda ebisawo byasobola okubawa kwata bisawo ate temuba abamu ne babibba n'obibba so bw'oba ojjidde ku nsonga y'abavubuka nzikiriza nti waliwo olina okusooka kwata bavubuka abali mu magye obagaye buli namagye nga muvubuka beera mu magye ng'omanyi serasiti kitaawo talina kyayambye bavubuka okuleka oba dividing obagirawo batyo babeerawo bakireeresi okubakozesa mu kalulu wokka bw'oba naawe ozze ng'olowooza mu bavubuka we tujja okugira mbwe tukusanyuka ennyo mbolokoozi oteeka ebyemizannyo sebo olwo abatali mu bya mizannyo olwo abatali mu art industry olwo abalimi mbolokuba mbali close nabo bandru mwenda tali close nabo mbuba mulimbalimba bandru mwenda mukati yogera boti abamaje nabo bayimbi nze abamaje mbama bayine ebitone njala njire abamaje mukaga yatandikire kwa batandiko yimba abana bagende bweruwe gwanga tatawo yakulembere gwanga nga tebayina nga taba netibo nze na World Cup wa netibo nga abazungu ba commentators boogera nti abana abamu bazze n'ebizibu byamanyo Uganda yonsobola kye performing abubi nga tebayina nangatto nenga gwe sebo waliwo n'omukulu omwe yali majje ne Uganda nga engatto ze baali batumizza zonna ne zijjanga za kugulu okwo lwaki tasooka kutereeza ebyo ye Muhoozi abatereze ngani kuba yiwa security abo bakomanda w'amajje ag'okuttaka asookere mu majje nga kyogambye kati wano muvubuka mu entertainment agera terezaawa ye Muhoozi muvubuka tuveeyo kala alumiriddwa abavubuka agera tereza ki buli anakola ekivulo ngenda mu abasirikale 7 oba ngenda muleta amajje gonna gayingire ku mitwalo 2 abavubuka se Muhoozi boyogerako abali e Dubai abali mu buddu bavubuka abali e Saudi Arabia bavubuka abali e Turkey bavubuka abali ogenze wala abakwatibwa drone bavubuka abatulugunyizibwa bavubuka abattibwa bavubuka kyatugamba ki singa wabadde ku mazaalibwa ga myaka 8 n'ogamba nti taata sebo abavubuka bali mu makomera bateebwe Muhoozi wamba kitaawo katika kumemu omuliro kankume Muhoozi omuliro Muhoozi wamba kitaawo bw'omala omuwamba ogambe buli mufuka muwambe actually dubi adumira wamba agambe tawamba ntebe agambe empambi ya makomera gonna bavubuka Muhoozi yayogedde ebyo nanaga mitata emyaka gina 8 gye nkuzizza abaana bavundira mu makomera mbulwa Byabufuzi abaana bawambibwa abakubibwa taata bonna bateebwe oba tugenda kubatta tekyali kutulugunya eyo yabadde birthday abakulembeze abaddako bagenda funa obuzibu amaanyi butya nenga otunyumiza mu bya mizanyo generation yene ekyuse nnyo va kweri Museveni yasanga batata baffe badongo bidingidi
generation yene ebuse nnyo buli mwaka n'atasomye kategeera ng'asomye. Mugane Kawoya buli mwaka abavubuka abasukka mu mutwalo ogumu n'ekitundu bagenda mu mawanga g'ebweru. Siga emide katunaga nti banetondewo ate nga bagenda bafuna miliyoni emu bitwalo 8. nenga ne nze njagala omwana ave Saudi Arabia ajje akube kuno ekyeyongo bwa usigalo. Kala ave India ajja akolewo no bwa usigalo. Otunyumiza bya mizanyo. Pakistan. Yemugamba abave nnyo baveyo bajja bakolewo no kubwa usigalo. Ebyemizannyo abantu bali mu fufa babba nsimbi z'abaana. Banabyemizannyo abamu tebasasulwa. Bava yekambuza banabyemizannyo abali bakolera Uganda Cranes saawa eno. Bafaanana batya. Laba omwana yasambanga omupiira abeera wali wansi wa kaliga. Ye fimbo mukasi. Yafuna mu soti ku mutwe. Singa ne family kati singera bidiro. Baba yambi ebikyabo. Muhoozi mutugamba nga n'ekisawe kyene kivo kiganya okuba. Esaawa eno. Muhoozi oli mu government already. Ati takonkone wa kitaawe. Olina mu government. Basubiza doka sinzikulu ennyumba motoka n'ekisaawe yemmambuka mu nyumba we bagiteeka sebo alabawo weri. Bayina na kusenda eri mu kkubo. Ninga yateeka Uganda ku map nze nkoye kakati azze ku myaka 8 yagasitukya naye ku bavubuka. Tukulaba. Twakozesebwa. Nze olondebeko kulala ya Kyagulanyi. Nze olondebeko kulala ya Kyagulanyi. Olondebeko kuyamugisha muntu. Nedda sebo. Olondebeko kulala yonna. Sikulabangako. Nze sini muntu akoze nze sibeera. Olwokubaga kati era mba kuteeka Muhoozi project mukanawo tansa okwogera ebyabavubuka boli close kubbo. Abavubuka abatula ku Uganda Eyenkya. Mutegeza avubuka bye twetaaga kuba tubamanyi. Omuvubuka Nambemu owa boda soke ku boda. Owa boda gwesebo land commander wa land forces gwesebo Muhoozi. Abavubuka amaje g'okulembera gennyini. Galya mu boda. Gennyini babakwata bakuba kiboko buli lunaku. Boda. Abo bavubuka boliko. Lwaki toyogera kwabo? Abavubuka munange bogamba abajja basinga okujja mu boda baba bagobye ku mataka mu kyalo nga bakozesa amagye na police. Lakwana aba boda bya mizannyo. Nabyo bya mizannyo. Kirabika ne secretary ya mizannyo. Aba boda abo betwogerako kuba tutegeeza ke okusiza ku statistics nti yemu ku sector ekulira ku speed ya iri. Babuzanye no kale kaihura statistics z'aba boda bali mu Kampala bali bameka nga taziri nabo nanga bakubagana empower. Ekitegeeza buli mwana agiramu bwati agula pichi. Kugambye. Nate numbakwata ne mbakuba bogenda ku Bank of Uganda kati. Tugende ku police. Genda ku CPS. Genda ku Kampala. Ku motoka ne boda kiriwo ekisingawo obungi. Okibaye boda ziri ku CPS zisinga abasirikale ba Uganda obungi. Aba police ba Uganda abali mu Kampala. Zisinga obungi. Gemazima sijja ku. Pichi ziri ku Kampala ne CPS. Bozi gatta. Zisinga abasirikale abali mu Kampala ba police obungi. Ngogatandeko na State Council. Tolokuba kati omukulu afunye bandulu mwenda owa police nze sina mpozinga oni omuntu abadde gamba nogu nempayo nga sigamba no nga sigamba nogu nga ine duka ewantu nga musirikale munamajo wa police galina mu kikubo gaga kali mukenfune na kasala mukazi wange ayitudde wanakola ebintu bino tubyogera aba police leo tujiriddemwe kutaasa mmwe omukulu yakozezza amazali bwe mmere ne balya na biki nemwe omusala gwa mu abamaje gogwaze gweyongedde mbera mu kukola muki abana bamwe basomera wa zije wafe namwe wamwe zijja mu majese muwamuna abasamba omupiira yes mwera mu abayimbi muyimbi cyo munamaje yakube ekivulu wano kola record ngoli muyimbi kola record okuberu gogo cyo kyemanye eky'ebyemizannyo wali nawo tebabiterezeza bakipsira abali mu gundi mu police ba anyono ate nayo kola ekyo alwana abenga kusala kwa police nga tena kyemuyambe a prison amala bambi kutuuka keri mu limelight nabiki webale nnyo olwo ne bamugira naye nga nawo bennyini kati esawe no babalinyisa ku ranka onani ranka kingo sigadde nga embwa ono wa police ani abadde atera okudduka ennyona Kiptegei musajja tu ne badduka ne bakola batya okomawo waneeno si motoka zebetaga buli anadduka nawe wa motoka wali abantu abalinga Kiptegei abasana okuyambibwako Kiptegei asobola okugenda mu kilabu endala wini nanyo takutakulira mu kilabu kati making sure nga tulina abaana nga aga atane ongeza nga Premier League
nga basamira mu Premier League wana Uganda tebakola investment nga temukyeta ekisala bano ba investor bempewo somanya aba coffee halwacho ono pineti bani singa ebisaawe bye tulina kati alaka motoka no ngaba mwade motoka yakadde bina onyango byali waneno nga awumulo mpira gwa gundi bamwamu na motoka twandibadde n'ekisaawe saawe ne kiri mu linnya ly'onyango anti katika nkubulire standing anajja abagoberezi ku Katonda abawagundi akuwese ebintu akuwa omukyala akuwa emmotoka n'obusente sente sitani yasendesa muntu otu bwebutyo sitandi byasi mwabatula ku Uganda Eyenkya neyo media mbagambe ekigambo kino tokozesebwa nzo lwaleero era bwe nzawe nabye no musimanyi kakati bya mizannyo n'entertainment human capital asookera ddala singa muhoozaga nti bannange buli mwana afuluma vocation oba afuluma university tumutekedde bwe tuti oli nawe mu kuzuuka ssaawa eno bweyaga kwesimba kufo kya president ozukire ku bavubuka otuko tondo omujiji ogugo abaliwo kakati abali mu masomero university otese kiba ng'ogira ku bana abaliwo babuufu abaana bo bennyini ababatulugunya b'okulembera yegwa baduumira command of land forces baduumira babakuba teriyo wasekansa awamba mwana ate kiriyo tekikyali ekyo ate kyali teriyo faza awamba mwana teweri musumba awamba mwana okitege abajja na mundu byambalo by'amagye negwe yakuzza amazaalibwa ngoli mu kyambalo ky'amagye gwe kennyini gwaba kulembera kati otugamba bavuuka kwesaawa ojja kwesaba mpozi nedda sebo oli muganda oli mwangu nnyo kozesa oli mwangu oli muganda yego amala aweddira mamba akozesebwa gundi bamwenda bwe abandu mwenda babakozesa ane mwenda takyakozesebwa mwenda kati yakozesa esaawa eno tugamba kozesa abakazi be Bashiri ebyenfuna byonna bidobonkanye kozesa ababujingo bo ebyenfuna bidobonkanye ojja ku stage otubuliranga gundi abavubuka mu cross nabo mbe ebyemizanyo sebo mukuru ebyemizanyo tata wa oli ku musala gwaffe omusala gwoliko gwaffe gwa muwa musoro Muhoozi okwesimbawo okwo tekiganibwa ng'omuna Uganda owebwa etemateeka oweebwe eddembe lyo mu ssemateeka ya Uganda okwesimbawo era sikuinaako obuzibu nakwesimbawo okwo n'okuwagira nsolo okuwagira singa baleese ebintu nga singa oba oleese byensinga okwetaaga naye ate sirina wenyinza kwesiga ng'obadde mu nju ebadde eri abantu ojja ogambe nti ogenda kukuuma bantu toyinza kuŋŋamba nti obadde musezi kati ogenze mu funeral service tukuwe emirambo gyaffe gye tuziikire bakubye baganda baffe bali mu makomero essaawa eno abaana basinga bava mu Buganda abasinga pikipiki essaawa zino omwana gyandigyemu omutwalo gya miliyoni 5 kintu n'ekintu bagitutte ku poliisi miliyoni 5 omwana agenda zijjawo tandika piki bwe bagimuwera mu looni egwera miliyoni 10 mu miliyoni 9 kitundu naye nga bani abagaba looni abali emabega abagaba looni abasinga nobompayo kampani 10 ezitwala abaana ebweru nga teziri mbagamba n'ogwo nkuwa ssente essaawa eno oli mu Buganda waneeno tunyumira bintu birala essaawa eno Muhoozi ekintu ekyamakulu kyabadde agenda okwogera nnyo Muhoozi platform Muhoozi tetumulanga yaniye wama Muhoozi kidevi wangambe tomumanyi semulabangako semumanyi obedda gwogerako tomumanyi nzobedda manyi tuli ku yaliko CDF David obedda twogera Kainerugaba semumanyi omanje wano Uganda babateekamu kiri ekintu bona oyogera ku gundi bajja kuwamba bakutte bakusule ndaba ndina mulwadde olwedde ndina mulwadde sikyalina kyakozza ne bamunzita sebo essaawa eno tetwagala okuwulira nti baganda baffe abali mu makomera bateereddwa essaawa eno abavubuka kye beetaaga abasinga oyinza kuŋŋamba nti oli musezi obadde oli emirambo gyaffe kati oyingira funeral service mbonno tukuwa emirambo ogiziike obadde mu gavumenti nze mbadde nsuubira nga taata omwana w'omukulu ojja kuvayo ogambe taata bano siyimiridde naawe abantu batulugunyizibwa essaawa eno eyo speech yabadde emala twadde tuteredde simala ngambe taata wano siyimiridde naawe ng'oli munnamagye amazaalibwa baggala makubo bizinesi z'abantu zigira mbu ate ogera bavubuka kozesa abo bamayinja babujingo bona bamayinja ate babujingo mbalabula Muhoozi waalira obukulembeze bambi temujjalabika mu gavumenti ye ekyo mbabuulidde naye simanyi obaana emyaka 4 taatawo simanyi bataata wanaamuwamu emyaka 4 taatawo akozesa bukozesa bwa dumping
Kaine Estamba yo basule yo kibaye liko minister. Seba chali minister. Wachi. Wachi. Kozi wage vice president. Sajinga Estamba yakola ngani mukonga. Estamba yo sebo si minister. Wachi. Mubuze kubyali eruuka. Estamba yo ne Bobi. Mbwere ebyemizannyo oligwe bamu ekisawo ky'ennatu nesawe n'amaduuka oba bilioni mekazi yakagafunamu naye nga kyekisaawo kale amu Muganda omwana wa Nakabala wawono sentru gwavuluga ensi ebijja byamwe bijja sendebwa twali tulabya abanene emirembe engalo era simanyi mbu I am very close to the youth now mungeri oli close nabo ki oyina ennyumba mu Katanga kujjako bagobamu abantu baba bagoba ku ttaka pichi zaabwe oyina boda mmeka Muhoozi kubanga abavuka gye emirimu gye bakola kati noza bala tetutegeera mbali close jjo n'abavubuka so za bebe kulu mvubuka so bebe kulu akuzala yakalwanirira abavubuka babeka Muhoozi bebe kulu akuzala ine myaka 72 bebe kulu wage Muhoozi tomumanyi ogya ku Muhoozi ki bebe kulu gwe gamba ayina emyaka 72 watu omuntu bw'okulu odda buto teri muntu muto akola kitegeerekeka ensonga bannayuganda zebeetaaga essaawa eno ebyenjigiriza bitereezebwe ng'omwana omulimu gw'asoma oba ekitone kye laba ekintu kye baateeka mu bannayuganda singa kyeyagiddeko ekintu kye baateeka mu bannayuganda kyekyababuusa bw'oyogera ku gundi bajja kukima bajja kuwamba bajja kuteeka mu doodi bajja genda bakujjemu waliwo omukulu mukwano gwange muzeeyi ali Mbalala yakola ddagala lya maanyi ga kisajja kusala mugejjo yaŋŋamba ali Mbalala yaŋŋamba mutabani akola maanyi ga kisajja akola ddagala lya maanyi ga kisajja yaŋŋamba mutabani yagalina lwaki mwogera ku ebyo mutabani tebajje ne bakunyiga kidini zisidizi mugamba muzeeyi zakazigo kange ne bajja nze ndi mirempeke ekyo kisooka ezaki kyoba omanyi ekyo dinda kempeke ndwala ndi mulwadde gwe mandwala nga tenga ndi mulwadde endi y'obulwadde ki kawe oli kuddagala endi y'obulwadde ki kuba kufa kakati bano baba banyangwirizaako nze nabagambe namange esimu eri 0750 90 86 0750 90 99 86 yange kweri okwo gwenkubira ngamba sebo twagaga kuwamba temono na mafuta ga government ga bwerere ngenda vuga kapiki kanki nere temwagala ku actually nja kufuna ka boda piki baleme kunonya nyo ngambe n'abaana temunonya inga tumaliriza singa Muhoozi yalambudde amalwaliro status gye gali mu alambule makomera era ndaba bano basawala musima ya yowani Winnido yesabala muzi Alfonso Winnido eryo yoyogedde erinnya eryo nsiana disa mu kamwa kange oyo bali bakoze dik camp ne baga kati camp eno tugitadde kitalya abasibe bonna bateekebwe ku parade ani amaze emyaka 3 muno nga tawozesebwanga ani amaze emyaka omwaka gumu nga tawozesebwa tugenda bawose bakole camp nga bajjokebera omusaayi nga bajjokebera AIDS ne baga katadde mu kisawe gundi tutadde mu kisawe gundi tuze kebera AIDS basabala muzaba bali bagenze ddi makomera ne government inze kye ngamaliriza Mukama asaba Uganda oleeta amataba mu Uganda nedda ata 10 nampera linda ko tosibula soko ulidize togana olaba babe linda ko ettaka bwe liba nga sijjimu nedda ebyo bimala ekibira kimera tugere mu program natukyuke tukolere neri Uganda Eyenkya.